Abakolera ku luguudo lwa Kampala Jinja Highway Emukono Balaajana Lwa Nfuufu Esusse ku luguudo kwe bakolera ekibaviiddeko n'okuggalawo bizinensi zaabwe. Muno mulimu abasaalooni, abatunda engoye, aba petrol stations, abatunda ebyokulya, abamobile money n'abantu abalala. Bano bategeezezza nti ekkubo lino bukyanga litandikibwa okukolebwa lyongedde okutataaganya emirimu gy'abantu kubanga abalikola mu bitundutundu ate nga tebeefiirayo. Batutegeezezza nti n'ebimotoka bye baaleeta okuyiwa amazzi ku luguudo lino bikola lumu na lumu ekyongedde okubanyikiza mu nnaku y'enfuufu Emukono. Amannya n'eddoboozi bampita Brian Lubega era nga tuli wano Emukono wetusinzidde batusalira ekkubo naye ekkubo lino lye basala enfuufu nyingi abantu kati tebakyatambula abamu batambulira n'eri ebbali enfuufu nyingi nnyo wano abamasaaluuni abamapetrol station abantu kati bagaddewo na bugazi era waliwo gye mba okukolerako awo wansi ndese bagaddewo bugazi enfuufu nyingi nnyo era ekkubo singa balimala dda lino naye kati obuzibu bakolako bitundutundu ne wekanga ng'enfuufu eno etuyisa bubi nnyo era kyetubadde tusaba bandikwasaganyizaako ku kadde ga gavumenti neerumayiriza mangu ne tusobola okuba nga tusobola okukola emirimu gyaffe ne gitambula bulungi naye kati omuntu tasobola kgenda n'akola ng'olwedde enfuufu weri oba okitegeera sooka tusaba gavumenti esobole otuyamba tusobole okuzzaawo ekkubo balizeewo mangu tusobole okutereera bulungi bizinensi zaffe zitambula. Amanya gange bampita Sava Emma nkolera wano Mukono kwa Monizi Saloon okusoomozebwa kwe tusinza osanga ku luguudo luno lwe batukolera enfuufu eyitiridde nnyo. Olaba omuntu omusala enviiri ogenda okuvaawo mu dakika 2 nga n'enviiri z'omusaze olinga nga tamusaze enfuufu nnyingi olongoosa wano olongoosa wali kwegamba buli kaseera tuba twetaaga okuddamu okulongoosa. Naye n'abakazi baffe bennyini okutambula obutambuzi mu nkuba enfuufu zibayingira buyingizi tebakyagala kwambala sikaati bambala kati mpale. Naye gavumenti yali badde etuyamba omulenzi ono gwe batuwa okubiwa amazzi ate ye oba asula mu bbaala olunaku bayiwa omulundi gumu. So kyali badde nga olunaku atirisi ne batuyira emirundi nga 6 ekitone nnyo nga 6. Ennaku zino n'abafumba emmere tebakyasobola tuleetera mmere mpozi nga balina zino zi food flask naye batoyina food flask tosobola kulya kamere kalungi. Mutuyambe gavumenti mutuyambe enguudo mwongeremu amaanyi mu kintu kino. Naye tuli bubi senyiga nga senyiga abaana baffe tebakyawona buli kaseera abaana babeera balwadde senyiga abantu abakulu bennyini mu kaseera bafeekiira kuobeera ano musaluni ng'osala omuntu yenna ng'ayika winsiminyira Lwa Nfuufu zino. Banaye mutuyambeko gavumenti mubeere serious mu kintu kino oba abakulembeze baffe betwalonda mutulyamu buli tetutegeera ekigenda mu maaso mutereeze naye ekintu tekiri bulungi. Amanya n'eddoboozi bampita Frank Zagayo nkolera wano Mukono kwa Monizi Saloon. Enfuufu eno etuyisiza bubi nnyo kubanga bakola oluguudo bakola mpola ate amazzi bayiwa kyalumu so ne twesanga nga enfuufu etuyisa bubi etulwaza egubya ebintu okiraba sawa yonna mubeera mu kusiimuula oyambala olugoye olweru tuuka sawa 4 ez'emisana luba lugubye okiraba so okutwaliza wamu gavumenti mwanguyeeko baluddewo nnyo basooba nnyo batuyisa bubi nnyo enfuufu abantu abamu bagaddewo amaduuka gaabwe Lwa Nfuufu okitegeera kati ffe tuli basajja tukeera kwesimatinga naye sawa zigenda ogirayeti nga wagubye eddamu ano okitegeera Bano basabye gavumenti wamu ne munisipaali y'Emukono okubayamba babamaliriza oluguudo luno obwangu ddala kubanga emirimu gy'abantu gisusse okufa olw'enfuufu etokomoka. Gange nze Kimbugo John mbeera Mukono abasinga bamanyi nga Morgan nsala nviiri wano kwa Monizi Saloon naye kyensaba oluguudo olwo lususse ate kuva ku makya tebanako yiwa ku mazzi wadde ya gavumenti tuyambe banguye ku luguudo kuba kisusse n'amaduuka gamu saa zino maggale Lwa Nfuufu eyo. Ekisinga otukosa kasoma tayinza kujja omusala enviiri aze asubira omuwa ekintu ekirungi nga yesimatinze bulungi nayita mu kkubo weetyo ng'era oliraba enfuufu mbi nnyo eyo mwana kaliza wamu kuba nze nfunyeko n'abantu abamu baŋŋamba ekintu ng'ekyo anja kujja kiro nnyo ng'enfuufu weddeweddemu mu kkubo omwo so obuzibu n'abakola ekkubo ero bali siro bwe buzibu bwabwe. Ono omulenzi ayiwa amazzi olunaku ayiwa omulundi gumu abo basimanyi lwaki. Abantu abakolera wanne Mukono
tuli bubi n'enfuufu etutta oba abakola oluguudo oba baba ki ye lwaki tebatuyihirako ku mazzi tulinga abatasasula emisolo enfuufu etukoze bubi naddala abatunda ebyokulya etuyisizza bubi nnyo buli kimu kijiramu enfuufu yokka engoye z'abantu n'abantu bennyini kati laba twesibye nga abali mu korona ate nga covid yaggwawo enfuufu etuyisa bubi nnyo banna bandibadde batuyirako oko ku mazzi oba ku ssaawa nga 2 ne baddamu ku 4 ne ku 6 naye enfuufu etuyisa bubi